buli lwokera ku makya okusaba essala ne Pulezidenti mutere mu ssaala kubanga musajja wattu byayitamu bingi ate nga alwanirira ffe. Bwe yali mu bitundu bya Abimu mwalaba omusajja eyali ayagala okumukuba essasi ng'ono ayambadde yunifoomu eya poliisi. Kaakati olunaku olwaleero amagye, poliisi, emmamba buli kimu kivuddeyo okulaba ng'ono ampuliriza n'abawagizi be babateeka ku bunkenke. Katubirabe tukomewo nkubuulire ampuliriza waliwo ebigambo ebyewunyisa byogenda okutya olwaleero. Tuli mu kwolekera mu kibuga tukyali eno mu kyalo nnyo naye embeera nga bw'okiraba bayiye ebyokulwanyisa ebya buli kika okubanga ate bateeka okutya mu bantu bano nga bw'olaba mamba ziizo baziyiye eza buli kika nga za selfisi okubanga bateeka mu bantu bano okutya nga Mai Museveni ebbanga lyonna bwako bayiye emmamba bayiye buli kika kya byakulwanyisa situmanyi oba tugenda mu lutalo bayiye buli kika kya buli kika ekyokulwanyisa bali mu kuyiwa buyi tulinganga bali mu lutalo bali mu kuyiwa buyi omulungi ali ku Sama Uganda tukyali mu kyalo naye embeera bwetyo bweri bali mu kuyiwa buyi bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi Pulezidenti wabawuubirako bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi bwana buto bali mu kuyiwa buyiyi tulinganga abali mu kugenda mu lutalo bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi bali mu kuyiwa buyiyi eno kisolo bali mu kuyiwa buyiyi kubateekamu kutya aba Pulezidenti bali mu kuyiwa buyiyi. Kakati nno wadde ng'ebyo byonna byonna obirabye bibaddewo abasajja bayiye abawanvu n'abampi ne bayiwa emmundu eza buli kika nga balinga abagenda mu ddwaniro. Kaakati nno ebyo tebikanze Pulezidenti waffe kw'ossa abawagizi okuŋŋaana okuwuliza Pulezidenti biki byagenda okubuulira bannakisolo ku lw'omukyalo ono Salim Tana agenda okubeera nga abakwatira kadi mu Parliament. Kakati okulonda kwa lwakuna kaakati Pulezidenti yamaze okubeera nga mukwano gwange ogugwe agukola wabula njagala nnyo owulize ku bigambo bya Pulezidenti ebitono ddala saagaatulwewo nnyo kubanga amawulire mangi genjagala okukutegeeza olunaku olwaleero naye kansooke nkulaga ekibadde ekisolo katono nnyo nga Pulezidenti ono annyonnyola ensi. Balowooza nti abantu bamwe Sani Uganda bali bulungi. Balowooza amadwaliro gammwe gonna galimu eddagala. Balowooza amasomero gammwe malungi. Balowooza enguudo zammwe nnungi. Naye nayise Tana yandaze oluguudo tourist road olugenda paka mu Gayinga naye nga bamaze since 2006 baba promisinga tebalukolanga. Ekyo tekisobola kukyuka until you make a statement. Bwe muvuddeyo mwenna kati camera si za Uganda zokka naye the whole world is focused on Kisoro. For a long time Museveni abagamba bwe Kisoro NRM ijana ku ijana. Kakati ijana ku ijana. So, you need to make a statement. Ate mwe simye. Mazala akana kakano kalungi. Ate kaina amagezi. Ate kagala Uganda. Namwe mwenna, Tana is not enough. Every lady here must be a Tana. Every young person must be a Tana. Because this is only the beginning. Kati tutandika butandisi. Twagala tubasabe mukole statement musindike Tana mu Parliament nga tagenze bugenzi mu Parliament kunyumirwa naye nga agenze okwogera ebizibu byammwe. Eyo egenda kubeera beginning kubanga yes bwemala okusindika Tana muyina abakulembeze bangi nnyo wano. Njagala kuba encouraginga mwenna especially the younger people mwesimbewo kuba ku LC1 LC2 paka ku Parliament. Wachi, that is the only way you are going to get a voice. Atele mubera n'omuntu wano ng'ayogera ebibaluma
respect that person and promote that person and support that person. Kaakati nno ebya pulezidenti ng'omaze okubeera nga obitegeera era ng'otegedde nti ntambula na mulongo wase omuluutansozi Kafulu mu mbeera nga yakaluba dda embeera eyalema ono gy'asinga okumenyaamenya era naawe wooli n'ofundikira ng'osiimye kale namba nga bw'ogiraba ku screen nzikiriza ngikwanjulire ogikooneko ku WhatsApp oba ku direct call ebizibu byo byonna obeere ng'obyerabira. Kaakati nno EKTV giwe ekigalo vidiyo eno tusimbule ne jjajja ono gw'olaba ampuliriza abantu bangi bagamba mbwe enkyukakyuka y'abavubuka. Kaakati njagala owulire ebigambo bino. Bangi abalowooza nti abantu abakulu oba abazeeyi tebakkiriza Mwami Kyagulanyi, tebakkiriza mu nkyukakyuka, wabula abo bennyini abasajja abakulu abalabye ku nsi eno bakugamba nti omuntu omutuufu ali omu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Nga bw'olaba muzeeyi ono ali myaka 9+ omusajja akugambye ye nga ye omuntu omutuufu ffenna gwe tuba tusongako ali Omwami Kyagulanyi. Ne mukulonda okwaggwa ono akakasizza ensi naga nti nze gwe nalonda era ne mukulonda okuddako nja kugenda ne Mwami Kyagulanyi oba batubbye oba tebatubbye oba tuwangudde oba tetuwangudde nja genda naye. Wabula muzeeyi kyenkakasa kiri ekintu kimu ku luno tulina okuwangula obuwanguzi bwaffe kubanga okusinziira ku bigenda mu maaso ebinyiga bannayuganda tosobola kugamba tetulina buwanguzi ne luli twawangula naye abasajja bakosa kifuba na kibuli okutubbako entebe yaffe. Sooka oli ebigambo bya muzeeyi ono nkugambe nti olwaliro ogenda kwewuunya vidiyo eno mulimu ebintu ebyenjawulo bingi byenjagala omanye byobadde tomanyi. Kati okulwanira ebibanja naalagawa ebibanja byaffe babitwala abanankole babitwala mwe nammwe mukkiriza ebyo nga bagenda batwala buli wamu. Nedda kyaki Baana bange control matter in heart. Wekuga nti control matter in heart okimanyi? Control matter in your heart. Kuuma ekintu kyange okuume ekyamazima ddala nti mmwe ddala munaalaga waffe nga tuvuddewo ate tulina mujja kutegeeza Museveni ajja kuddira abantu beewaabwe bonna kaakati yakoze ewaabwe waliyo ogambe nti ettaka ly'abanankole baalitwalako yowuliddeyo bino ebya ssente zino mwe ne mugira ndi babakkiriziganya muwaakalulu baba batunda nsi yaabwe jaki Jaja luli akalulu wakawaana aliwo akawedde nakawa Kyagulanyi jangu bagende babuuze gundi oliwa Mugisha agenze akalulu nakawa Kyagulanyi wakawa Kyagulanyi ati ne ku luno oli mugwagwa era baba banatusinga batusinga baako jayo simu yo obanga dasaaliko bajje ebiwanda nze nja kutegeeza jajja tweyanze era mu bantu abakulu banjagala lwaki tebakwagala jajja ate ndi musajja waani wa Kyagulanyi era nze wano bannondako era kumbi baali bannonzi oba omukulu w'abakadde namugamba ebyabakadde byange nga si bya noopu tobibeeramu ye nti chairman nti baali bannonzi okuba chairman nabagamba okuba chairman w'abakadde njakuba naye wannonzi ate nze siwanga ku Museveni kati kalulu nze manyi during my system of life nze manyi enfuga y'amagye Ojuku ne Gowani. Nakugamba nti wano ku EKTV Media Uganda ebisinga obukulu bya kunyigiriza bannayuganda bye tukuleetera. Omukutu guno gwa muntu wa wansi, omuntu oyo anyigirizibwa ampuliriza bwe tusinga okufaako kubanga eno ensi yaffe bwe tutwerwaneko tugenda kugirabanga esaanawo. Kaakati nno waliwo omusimbi omulala ogutomaze okutokomoka ng'abasajja bamaze okuzimba ekisaawe naye ekisaawe kino kizimbiddwa eyo mukwano gwange ampuliriza ewava amafuta ga Uganda. Kaakati nno obadde tomanyi lwaki ekisaawe kino kizimbiddwa okuleeta ebyuma n'okuleeta abasajja oba oliawo abanaasima amafuta n'okutikka amafuta ku nnyonyi okugatwala wa gye banaaba baagadde. Kaakati ekisaawe kino kimazewo obuwumbi n'obuwumbi kyokka ekisinga okubeera nga kikwewunyisa era ekibuuzo ekikulu nti ekisaawe kino banaakikuumira ku mutindo paka ddi kubanga ebisaawe bingi bye tulabye ng'ekisaawe kye ngenda okulagako ekirala ekyazimbibwa mu Uganda nga kyamalawo obuwumbi
152 naye nga wenjogerya essaawa zino nsikonjerere kakati sokolabe ekisaawe kino ekimanyiddwa nga Kabalega International Airport ekigenda okuggulwawo omwaka ogujja omwezi ogw'omwenda ng'ekisaawe kino okusinga kigenda kubeera nga kituuza ennyonyi ennene ezo eza kago nga kikulaga nti bagenda kutikuliyangawo ebyuma ebisima amafuta batikkirewo amafuta ogatwala gye baagala era y'ensonga lwaki ekisaawe kino kizimbiddwa kaakati nno sooka olabe ekisaawe kino ombuulire kijja mu ssente z'ogenda okuwulira ezikimaze ekisaasaaniddwako. Ekyokubiri ekisaawe kino olowooza kigenda kuwangaala bbanga ki nga kifaanana bwe kityo kaakati ate bwe nkujja wano ngenda kukulaga ekisaawe ogenda kukwata ku mumwa nga kyazimbibwa mu Uganda ku mulembe gwa Mwami Museveni naye ng'essaawa zino gaafuuka matongo naye nga kyamalawo obuwumbi. Bino byewuunyisa. Ebimu ku birambuddwa leero kubaddeko runway eya kilomita 3.5 awatuukira emigugu n'ebifo ebirala. Ekisaawe kino kituukiriza emitendera gy'ebyentambula z'ennyonyi mu nsi yonna era waliwo ezitandise okugwako mu kugezesa. Tusuubira omwaka ogujja omwezi gw'omwenda kijja kubanga kiwedde nje tuyise first phase okusaabaza kago ebyuma ebinene ebigenda kujja wano nga bitwala mu mafuta. Ekitundu ekisooka ku mulimu ogukoleddwa kyakugwako ennyonyi ennene ezisomba ebikozesebwa mu kuzimba omudumu gw'amafuta mu disitulikiti ey'Ekikuube mu ttundutundu erya Albert Aine. Ekigenda kugwako ennyonyi ennene ze bayita Antino 256 esitula kago nga watani lukaago mulundi gumu. Ennyonyi zino tezisaggwa entebe kubanga nnene nnyo ze zigenda okubanga zigwa wano nga zireeta ebyo ebyuma bigenda kusima amafuta kubanga bizitowa nnyo. Minisita Byamukama ayongeddeko nti oluvannyuma bakutandika ku kitundu eky'omulimu ekyokubiri eky'abasaabaze bonna. Ate naffe ekisaawe kino bwe tumala second phase egenda kuba ku passenger services kubanga eno international airport ejja kuba esaabaza abantu abafuluma wabweru w'eggwanga n'abo abatambulira munda mu ggwanga. Kati awo phase eddako okuzimba terminal ennene n'ebirala bigenderako okulaba nti twetegekera bapasenja abagenda kubanga bajja wano abafuluma wabweru w'eggwanga n'abayingira ggwanga. Shari Buchbat akulira emirimu gy'okuzimba ekisaawe ekya Kabalega International Airport akakasizza ku bikoleddwa. We are on the final stage of the project that is including procurement and equipment to bring to here, like a mobile control tower, generator, power system and navigation system. Gavumenti yawaayo triliyoni ya Uganda emu mu buwumbi 180 okuzimba ekisaawe kino ng'omulimu gwatandika mu 2018 nga kyalina okumalirizibwa mu 2022. Kakati nno ekisaawe kimaze okubeera nga kiggwa era wenjogerera essaawa zino Uganda erina ebisaawe bibiri ebiri international. Waliwo Entebbe International Airport ne Kabalega International Airport. Wabula nga bwe twogerera Kabalega International Airport nga bwe nkugambye egenda kusooka kubeera nga etikkula migugu gyokka era ng'etikka migugu. Lwaki? Kubanga ekisaawe kino kiri eri mukwano gwange mpuliriza gye bagenda okubeera nga basima amafuta era tewali nsonga ndala lwaki bakitaddewo kubeera nga amafuta gayitawo. Kati njagala osooka olabe ku kisaawe kino. Ekisaawe kino bakita John Akibuwa, kiyitibwa John Akibuwa era nga ekisaawe kino kisangibwa mu kibuga ekyerira. Ekisaawe kino kyazimbibwa mu kavidiyo nga bw'olaba wansi awo nga abakungu n'ababede we batuula era ekisaawe kino kyazimbibwa ku mutindo omutonotono ogutali guli ogw'ensi yonna naye nga okuzimba ekisaawe kino kyamalawo obuwumbi 152. Kaakati ensimbi zino we zaalaga njagala owulire ebigambo bino nga bw'olaba akavidiyo kano ogenda kwewuunya ensi nti abasajja balidde ssente bwe bamala okulya ssente nga badda mu kati nga beewogoma. Kaakati nno ekisaawe kipya kyenkulaze gwe bw'oba olaba obanga osuubira kinaabeerawo ye abaffe ensimbi ezaasasana ku kisaawe kino gw'olabanga zezo zisaanidde okubeera nga zisaasana ku kisaawe kino. Eyo ye dressing room oba changing room. Abasawo mwe babeera nga bakyusiza engoye n'okubeera nga bajanjabiramu abalwadde weewo. Ekisaawe kino wano wansi ye kapeti kyakina okuba nga kya kapeti naye waali walina okubeera nga wagenda kapeti weewuli ettaka ly'olabawo. Kati njagala oli ebigambo bino olabe ekisaawe kino naawe ombuulire kye bazimbye ekipya kinaawangala myaka emeka.
kati eno gyolaba eno ye VIP era yazimbibwanga wano bakochi watuula babakungu abazze okulaba omupiira batuula wano kati bwetyo bwefaananako Akibuwa Stadium kati kyolengera ze ssente z'omusolo ezazimba Toyi obuwumbi 152 Toyi eriko n'amazzi kati Toyi y'abakyala yeyo gyolengera eriranye eggoolo eriko embaawo eyo gyolaba ye Toyi y'abakyala naye yambaawo na mabaati obuwumbi bwa Uganda 152 kati awe bakolera medical dressing room wewo woolaba kale Akibuwa erira yo bwetyo bwefaanana kati taafu omuddo gwo muyitirivu kati njagala okumanya oba kapeti oba mudde ekyabalabi mujja kukiddamu kaakati nno ebya Uganda nga bwe nkugambye nti tebiggwa malojja era nga bwe nkunyonyodde nti olunaku olwaleero tugenda kubeera nga akatambi kano tukatambulamu kasavu kanyama kubanga byetaaga okutegeera byolina okumanya bingi naye nga byonna byetoololera kuki ku nkyukakyuka eri mu mikono gyo ffenna gye tuyayanira era gye twagala bw'onooba nga tofuddeyo okubeera ng'ofaayo ku nkyukakyuka Uganda egenda kusigala nga bweri kubanga tewali muntu n'omu agenda kufaayo kugiyamba gikyusa nga gwe kennyini tosobodde kubeera nga weenyigiramu oba oliawo kaakati nno mukwano gwange mpuliriza waliwo ebigambo ebinene nga bwe nakunyonyodde nti olunaku olwaleero lwanjawulo abasajja abaali wano mu myaka nga Mwami Museveni tannajja wuliriza nnyo n'abasajja abaali wano nga Mwami Museveni yaakajja ogenda kuwulira enjawulo ogenda kutya twagamba nti kwamini nga waali bingi ebyakolebwa era olw'okubanga ebyakolebwa bingi Mwami Museveni ne kimuviirako okubeera nga aswala nga mu myaka gino 38 talina kye yali akoze oba oliawo ky'oyinza kulaga nnyo nsi nti omusajja ono akoze kino era singa si musajja ono ate twandibadde bwe tuti byonna ebisinga ebirabwako ate kisinga okubeera nga kikwewunyisa bikoleddwa nga byamabanja okugeza ng'enguudo za Northern Bypass zi Express Entebbe Express Highway ekisawo ky'ennyonyi Entebbe n'ebintu ebirala bingi nnyo ebizimbiddwa ku nsimbi nga tumaze kuzeewola oba ebirala ng'ensimbi bazituwadde buwi era nga wenjogerera amabanja Uganda gajiri mu bulago era Uganda yemu ku nsi ezikyasinza okubanyibwa ssente ennyingi oba oli obogeraageranyizza essaawa zino mu kyasa kino kati njagala nkulage akatambi kano omusajja ono yafa omusajja ono twamufiirwa nnyo wabula ebigambo bino bye yaleka ensi eri bijjukira era ebigambo bino bye yaleka biraba omwana wo n'omuzzukulu mwenna ne mumanya obubi bwa Mwami Museveni oba bwawe bwekweka kaakati tutandise okubeera nga tusima mpola mpola nga tutandikira ku musajja ono engeri gyasaanyizaawo emmwanyi n'asalawo n'agyebigika baasaanyawo Pamba baasaanyawo nga Butaaba n'ebirala bingi nnyo ebyasaanawo kussa ebikajjo e Busoga baabikuba dda ekigwo kaakati nno ekintu kino kikolwa kagenderere era si nsobi yadde n'akamu n'akatono kati njagala owulire odiyo eno ampuliriza ojagala owulire odiyo eno ojje mu komenti ombuulire gwe kikyoyogera ku odiyo eno ey'omusajja ono nga kati mugenzi wabula vidiyo eno sooka ogiwe ekigalo oba tonagiwa kigalo era ompya nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kaakati omanyi twambala na mulongooso omuluutansozi ono kafulu mu kuvuunula ebizibu mu kuvuunusa abantu ebizibu kagabere malogo kabeere bisiraani mirimu gyabula maka gayuuga baana basoma bubi promotion oyagala mpapula oli Bulaaya gwe koona ku nnamba eyo gy'olabaawo ebisigadde obimulekere ebya kino bwe yali mu nsiko baamuwakanya tolwana yalwana n'amalako bweye ku Batatrade baamugaa tejja kukola Batatrade yazikuba paka lwe yagwa kati mbitongole ebyo sijja kumanya lukala lw'amaanyi kulumalayo naye kankuweka amanya gano Mwami John tulina omusinguzi yasula UDB yakulirwanga Mwami Abasi Mawanda nga deputy we Haji Fazili Jingo Kasujja ne Mukyala Saida Buma nga mwakola waba Mwami wa Oscar Industries Kiwanuka nga ya accountant waabwe era abagagga abasooka okufuna essente z'amazima bazijja mu UDB n'agibajjako n'agiwa Mwami John tulina omusinguzi n'agisuula
n'agenda mu UCB n'agiwa Franka Mwine n'agisuula n'agenda mu Leerwe n'agiwa Enoch Tumusiime n'oluvannyuma n'agiwa Karamagi ne bagisuula n'agenda mu Uganda Airlines n'agiwa Mbuyijana n'agisuula n'agenda mu Coffee Marketing Board n'agiwa Kakwano n'agisuula. Waliwo sente zaffe ezaali eza East African Compensation Fund, waliwo ambassador bamuyita Katumbi n'amusindika Kenya, esente zo n'aziwutanya era ne bazirya n'abali mu gavumenti, era nakyo abazungu bakimugamba lwaki Bannayuganda muziba buziba ne mukkiriza. Era abantu bano aboogerwako temuli Mulango, temuli Muganda, temuli Musoga, temuli Muteeso, temuli Mukaramoja. Information ya airlines mpase actually mu airlines omusajja yazawo airline nefuna amaanyi yali Mutyaba, muganda wa Migado n'ombaka we Buvuma. Mutyaba yagisuulawo nga bano bamulemeseza okugiwa yagisuula. Kyanje kumaliza ngende kakati wakasozi agenze ayingira mu bitongole mu lukwero luno lwazaako agenze ayingira mu bitongole tukomye wakatunje Kenya. Yes, kankome kwabo. Agenze ayingira mu bitongole akozesa amagezi abiri okutiisatiisa n'okusikiriza oba okuperereza. Ayingiridde ebitongole nga amasomero aga waggulu ne universities. Bahedmaster bonna gye bali abakanga. Era headmaster okuwangalira ku bwami asooka agamba ndiwe NRM ng'obasigala mu ssomero. Biriwo. Mu university abakanga lwakuba bamu bagumu. Owulidde? Kaakati n'agenda mu bitongole bya gavumenti. Edda abakozi ba gavumenti bakolanga mirimu gyabwe. Gavumenti bwegwanga enkya bakeera ku mirimu nga bakolera mulala. Bonna abakanga ayagala babeere b'NRM. N'agenda mu bitongole by'eddiini n'abayingiramu. Kati bannaddiini okwogera statement ey'olwatu basooka kuba kasimu kubanga bajja bawa emmotoka, kuba ku Christmas bajja bawa ensako. Nabo bazuukuke batandike okukola omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu. Takomyawo n'agenda ng'ayingira mu cultural institutions obwensikirano mu fizo obwensikirano. Kino kankyatule ku CBS okuva edda nedda Kabaka abeerawo naye mwali mulabyewa Kabaka gwe bajjuza amagye, Katikkiro gwe bajjuza amagye ng'agali wakati. Ekyali kisoboka okugamba nti tebalina security ne babawo abantu nga bambadde bulungi amasuuti n'ettaayi nga balina emmundu zaabwe mu biwato nga tewali abalo, naye bano bajjira mu uniform nga kyagezaako okulaga ensi nti n'oyo nze mufuga nze mukuuma. Kati abantu bagamba bwe tutaawo tunaakola bibanga by'e Rwanda, ow'e Rwanda aga nti bw'otaamuwe onookola oti. Owulidde ng'afuna 98. Kati ebyo byazaakola. Kati kibuuzo ekyebuuzibwa nti abazungu bambuzaabuza ddi okutuuka ku ekyo. Abazungu bwe bamugamba nti olonda mukyalawo abeere minisita wa education atakulanga wadde nursery school. Atete nali muganye. Owulidde? Era abazungu baamuwaga amagezi. Abazungu baamugambye aleete abamagye bakole ebyobulimi nga mutowe abakulembera operation creation. Salim Saleh. Kino akkirize nti nnemeddwa. Ensenenye mbadde sinabakwatula ayatule. Bye tubadde tugamba abantu babirabe. Era abantu abazze baweebwa ebintu byaffe ebyo nga Mwami Nsibambi bwagambye betulinza akakiiko kaddemu kanoonyereze ne buli baddi tugenda bazuula. Kati amateeka gonna gajjakyanga gattaka gaaki akolera ebyo bibinja byenkumenyedde byayagala abantu bafunemu emigaso. Naye Mukama yakola emigaso yagigaba guyinza okuzaala omwana ng'omwagaliza nnyo afuuke kyoyagala naye Mukama n'agaana. Ffe twali badde tuve Bukomansi ne tujja e Kampala abantu ne batuwuliriza nove Villa Maria nawe n'ojja e Kampala n'oboggola nguyogera ki. Naye Katonda agenda n'agereka n'aga nti bano we bali naye ono gwendeese nga naye bwe yamuleeta Museveni n'amututeekako kino kibeeramu kati emyaka 3 n'okusoba. Usaini ki ekiddako kyanje? Ekiddako bagamba Bannayuganda temukkiriza magezi Museveni g'akozesezza abalimba. Biriya bitta ng'ayita mu bantu be. Kati talina kipya kyagenda kukolawo. Ayagala kuyiya magezi gaddamu kukola bitongole bipya abigabira abantu. Ezo institution zonna z'owulidde zaaliwo mu Uganda era nga zikola bulungi nnyo okuyamba abantu nga si Baganda bokka wabula Bannayuganda bonna. Wabula omusajja ono lwatula mu ntebe n'akwata abantu be ab'embalanga amanya bw'ogawulidde
n'abateeka mu mukwano gwange mpuliriza mu bitongole bino kaakati bano bagenda babikuba ekigwo kimu ku kimu era ng'ebitongole bino byagwa dda ne wenjogerera byasanguka dda ne ku maapu tebikyaliwo era nga kino tekyakolwa mu nsobi wabula kyakolwa mu bugenderevu okubeera nga baavuwaza abantu naddala abo abava mu Buganda. Kaakati nno amawulire galaga nti mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda okusinziira ku byagenze maaso mu paaliyamenti ku mmwanyi kimaze okubeera nga kikakasibwa era nga kyeragalunye nti mwami Museveni ekintu ky'aba ayagala kyonna butereevu wakyagalidde nga paaliyamenti yalina okukozesa agikozesa ne kiyitawo nga tebalina gwe beebuuzizzaako. Kaakati ebyo byonna bye mulaba ebisiraanira mu paaliyamenti ne bagamba tujja kubiyisa tetubyagala puluno paaliyamenti yegaanye mwami Museveni abatabiinamu interest abatabyagala abatabyetaaga wabula buli kyayagala okusinziira ku bigenda maaso ono kiyitawo buyisi. Mwenna mujjukira etteeka eryayisibwa ku bisiyaga, mwenna mujjukira kaakati olunaku olwajjo emmwanyi kye bagikoze, mwenna mujjukira kutogikwatako ogenda kakana bagikutteko egirimiti nga bagiseeseetudde, mwenna mujjukira ekyaliwo ku bisanja term limits abasajja bano byonna ne babijjawo. Kaakati nkugambye nti ababaka abali mu paaliyamenti oba bava mu Buganda oba mu Western oba mu Eastern bonna namaze dda okukiraba ng'abantu bano bassa kimu. Mwenda mutunuulire ebintu bino byabereddewo mu paaliyamenti abantu nga bampuuga tebalabikako mu paaliyamenti bagenda kwekukuma bwekukumye gye beekukuma. Abantu nga Babedi Bwanika tebalina kye baakola yadde n'akamu wabula bano bonna zino zonna nsolima kaakati eziwedde emirimu ampuliriza. Njagala olira akatambi kano ebitwa ku paaliyamenti yo naawe ojja kakasa nti omusajja ono ayina bwino ate nga waddala. Fena tukimanyi nti mu paaliyamenti olina kyogenda kwogera kiyite nga Museveni takyagadde. Museveni kyagala kyekikola kubanga atukubisa numbers. Bannayuganda bannaffe abakyalonda abantu b'enaale mmwe muleetedde eggwanga lino ekizibu. Naye ate n'abaffe be tulina be tugamba nti be baffe era nammwe temulina kye mutuyambye. Muyina amannya amanene, muyina numbers. Wembanga nze omuntu atamanyikiddwa sobola okwogera ku TikTok abantu ne bawuliriza ogenda okulanga views at least kweziri abantu balina kera kye bawulirizaako ekitono. Kungamba otya nti gwe mubaka gwe twalonda tosobola kugulawo TikTok account n'olaga bannayuganda ku ngeri Museveni gy'abafuddemu abaavu, n'olaga bannayuganda ku ngeri gye bali mu kunyigirizibwa, n'oyaga bannayuganda abaakulonda ku ngeri ki obulamu gye bwongera okukalubamu nga Museveni akyali mu ntebe. Kye twetaaga kwe kuyigiriza abantu n'okugamba abantu amazima nti kino ne kino ne kino kikolebwa gavumenti era kikolebwa Museveni n'ekinyigiriza gwe omuntu wa wansi. Ebyo mubeeramu bisimanyi muntu membi boogerere tolina kyogenda kwogera oyogeredde ebbanga ki because osobola okutula mu paaliyamenti nga ne bw'oba oyagala kwogera abasajja tebagenda kuwa mukisa naye at least osobola okutuyambako okugamba bannayuganda n'okubabuusa nti abana ebikyamu bikolebwa ku ggwanga bwe biti ne bwe bitera bibafudde abaavu. Gye bali bannayuganda nga takimanyi lwaki kilogulamu y'akasooli egula siringisi 5 nga tasobola kukitegeera nga kilogulamu y'akasooli yabeeranga ku 22,000 25,000 kati ngeri ku 5 nga tasobola kukitegeera. Kye tukwetaagamu ky'okumulaga nti egula 5 lwa nsonga bw'eti yasali musale okubanga yeekwata akatale k'akasooli mu ggwanga nga yalina omuguza aba WFP World Food Program abasigadde temulina mutunda. Ebyo tuba twetaaga mu biraga abantu ne musirika. Tulina byogenda kuteesa mu paaliyamenti ekulemberwa Anita Amongi nga nakyemalira, ekulemberwa Museveni nga naye nakyemalira ate nga gwayagala okubajja mu buyinza. Tebiriiwo. Tukwetaaga wano kwogera na bannayuganda abantu balina amasimu. Muyina numbers. Ogenda kuba wakagulawo TikTok account abantu batandika okufollowinga. Olwonsa agizimbidde emyaka 3-4. Nga nyinyonnyola abantu gwe kyo nakyo ne kikulema mu paaliyamenti n'abamu n'oluzungu temulumanyi tukimanyi ne muyambeko ko mukama waffe mu kuzuukusa abantu muleke kutuulangaawo mu muntu membi boogere kati ogenda kwogera kiyanga tolina kyosobola kwogera mu muntu menze njabbi bakolya mulimba abantu nga mujja okukola enguudo liyalo mbaka paaliyamenti asobola okukola oluguudo kale n'abalufera terugenda kukolebwa nga Museveni akyali mu buyinza. Kakati ng'okyakaaba amaziga ng'okyatadde emikono ku mutwe ng'okyewunyanga embuzi etenda enkuba abasajja bano abatali balimi okubeera ng'emmwanyi bagyekiise nnyo mpaka nga bagikutte bagitadde mu nkwawa zaabwe ne bagenda nayo. Saagala kukola butambi bungi nnyo ku mmwanyi wabula ate nga nyina okubeera nga mbukola kubanga obwetaaga. Kaakati nno mukwano gwange
ebigambo bibino ebirala byolina okubeera nga omanya byolina okubeera nga otegeera ku mmwanyi eno yennyini abasajja basazeewo ne bagissa mu kitongole ekya agriculture wabula bwina alaga nti kyokka ekitongole kino kifumbekeddemu abantu abatalina kye bamanyi ku bikwatagana ku kulima era ng'abantu bano bye basinga okumanya byakulunda nte byakubeera mu nsiko byakama mata oba oli awo n'okukola omuzigo oguva mu nte naye ebyokulima nga bano maneya ne emye kaakati nno sooka olabe bwino ono mwena abagamba nti mwami Kyagulanyi eyajjira bwereere kati ogenda kakasa kubanga nakugambye tutambula kasavu kanyama ku nsonga zonna tuzikooneko ezeetaaga okubeera nga tuzitegeera tuzigyewo mu ddiiro n'obubi abasajja bano tubwanike tubakubemu ttooki nga bwe tubalabisa kati njagala olabe ekitongole kino ekya ministry oba ministry ey'ebyobulimi oba ya agriculture mwe baatadde kaakati n'emmwanyi wadde ng'emmwanyi zino zibaye tezirina kubeera nga zigenda omwo kufugibwa muntu omu kati njagala olira ani akikulira ani amumyuka ani sekuritale baani abalonda bava mu kitundu ki bino byonna bonna bitegeera oba bw'onaabiraba oba oli awo ojja kumanya nti ensi yaffe yawambibwa dda okuva ku A mpaka ku Z tulina kwejojoba nnyo kulwana nnyo ng'akaalula mu G okutaasa ensi yaffe okugijja mu mikono egy'abaseddekezi agulira ekitongole ye Franka tumwebaza permanent secretary bamuyita Major General David Kasula ky'omukama State Minister for Agriculture bamuyita Bwino Fred Karuhanga Commissioner owa Production bamuyita Alex Rwakuba Minister State Minister for Animal Industry Bright Rwamirama kakati botunulira wulira gye twakijeri ne tukiteeka wano Parliament ekigifugisa ekintu kino kyonna era mwami Museveni kyobola we yamaze okuva mu Parliament yakoze ne press teyakomekola ku press nayiretera ddala n'abaganda bamanyidde ddala Oluganda be babakyogerako UCD ebadde bayise etya era nalabye omusajja w'emiti ya noono bayani nga be bali mu kukinyonyola ne munnamaje nga bakuba bulungi UCD nti ye emiti ya nemwanyi zibadde zisanga kukola nsi zonna nga ba UCD baziyawo okiwulira kakati bwe batunulidde ekintu kino nti mwami Museveni ekintu kino akitaddemu amaanyi nga ye ng'omuntu era kyova olaba ekiragira ddala nti Amongo kyayogera tekyali kikyamu nti abaganda bantu bafuna numbers ne mwami Museveni yabadde ayogera Luzungu naye yatuuse ku mwanyi abaginyonyola bakibedi bayogedde Luganda okiwulira leeta bano baganda banyonyole baganda bannaabwe obubi bwa UCDA naye kino kansoka kati malo kikulaga sakozi nkiveeko Parliament kye yakoze n'okuyisa etteeka lino omanyi sakozi embozi mukati tuteesa ku byambozi mukati era byembozi mukati tutunulya target ze tulina tutunulya ze tuteesaako kati ojja kwesanga nga mu Parliament wano ekintu ekyabaddewo ekinene ennyo okujja ekitongole kino okukisaanyaawo nti emmwanyi ze kibadde kyogerako kyokka naye kaakati agriculture oba mu mwezi naayogeranga ku mmwanyi omulundi gumu oba obutazoogerako kubanga kino buli kye kikola kibadde kikikola ku mmwanyi tuzongereko omutindo okulwanira mu Parliament kino ekikolwa kitutwala wange okulwanira mu Parliament kigenda kusiga kyongera kusiga ntiisa mu babaka nti abatakiririzanga mu kyenjogera kyenakola Namboze luli ne Zaake nakati nkimuzeemu ne Salimu Malende opposition ye yakubye opposition anti kakati ngenda kubuuza opposition kikaki wa FDC anti opposition yaliyo yoli lumu ne bagaba wa DP naye nga kyaleeta kigasa NRM kakati FDC nagamba FDC yali akademe ya NRM lwaki anti lwaki njogera bwentyo batunulira abakozi speaker ne vice tunulira aba minister zonna products FDC kakati wabanga speaker yali we FDC nga ba Abdul Katuntu babidde dda speaker kimugana bulungi coordinating anono owawaggulu we FDC ate nga bali bonna mu FDC okuba Zaake baba tunulidde obulimba government obulimba Uganda bwekyasinze okubeera nayo bakiyita Parliament kyekirimbe kyasinze mu Uganda ekirimbe kikyasinze mu Uganda
bakiyita parliament oba ntegereka bulungi nti kyekirimbo bannayuganda kye bayina ekikyasinza obbatuulako ngenda kunyonyola otegere nti kirimbo ky'amaanyi parliament nga tennajja mu Uganda wano abafuzi ab'amatwale nga beegase n'abayindi bayinawo akabiina bakayitanga regiko regiko eyo senga wavangayo nti ono mawayogera nnyo David Omono yekyanga nga bakuyita oba omuganda oba omunyolo ayogera ennyo nga bakuyingiza mu kabiina ako ng'otandika okukola amateeka oba ng'olya nabo ng'ate wonyigiriza bannansi kubanga kitegeeza gwe bajjeeyo abadde ayogerera Makinge David yasobola okuddamu bano nga bakuyingiza mu aka akabiina kabayita regiko bakeyambisanga okutereeza ebyabwe nga banyigiriza bannansi okubatwalako ebyabwe byonna akabiina ako ensi wegenze ekyuka ng'efunye n'obwetwaze ne tufuna zi palamenti kyaviira ddala mu kali karegiko kenjogerako okitegeera kyali kirimbo era ekigendera kya palamenti ekyali ekinene kwe kutuula okusalawo akabinja akatini akafutubala ku bannansi okusalawo bye kaagala kakati wemubeeramu asinga okwogera ewammwe nga baga nti oyajja abakiikiridde kubanga palamenti ya Uganda ng'oggyeko eyankaaga mu gumu ezizzeeko zonna zikola ku lwa mukulembeze abaako zaalemwe okwetengera era ekigambo kye tuyita demokrasiya tetukifunangako mu ngeri ya kimmemmete mu palamenti zaffe era bano bonna bammemba ababeerayo bonna FDC movement ani oyinza okgenda nga tolina kigendererwa ekyo naye bw'otuukawo mu kabiina kali aka logiko gw'ova eno oyogera nnyo olisse muju naye bw'otuuka wali mu logiko yaabwe osanga ebigendererwa nga bikyuse yekyo kyowulira nti mpuga yalidde kantuntu yakyuse nsereko yafulumye ogenda olikirini nga kikulumanga nze kyekyo kyowulira mpuga yalidde semuju tayogedde nsereko yafulumye naye nga bajja baliki kwe kuteesa mu kabiina kali kati enjawulo yavao kali kalogiko kali k'abazungu n'abayindi abanyigirizanga bannansi kati kano kabaddugavu naye ng'enkola gye bakolamu yeeri eyabali ddala okulwanira mupala kakati nno mukwano gwange ebigambo byebyo oba oyagala oba toyagala abasajja emmwanyi bamaze dde okugiteeka ku kibegabega bwe bajja ku kibegabega ne bateeka ku mutwe ne bakuuliita nayo kakati tokyalina kyokugamba wabula nga bino byonna bikoleddwa basajja abali mu paliamenti abaatulyamu olukwe kakati nno emyaka egyedda okuva emyaka egyedda ng'abantu wano tebaagalya ddala mwami Museveni era mwami Museveni ono yeesimbawokko mu bitundu ebyo eby'emballa ng'ali wamu ne Saamu Kuteesa era bw'atyo Saamu Kuteesa n'amukuba akalulu n'enkoona n'enywa kakati abantu kuva dda nga n'abeewaabwe bennyininyini mu Western tebamwagalira ddala wadde nga yeesimbawokko n'afundikira ng'agudde kati njagala nkulekeremu akatambi kano owulire bwino ku musajja ono lwe yeesimbawo lwaki abantu baamugaana ate nga abantu bano beewaabwe. I sign out for now. Tukwatagane mwaka addako Ssaabasajja Kabaka Wangale alamula Buganda. Bye bye. Omusajja n'akubisa ebipande bye mu gy'ekinaana nga kuliko n'akagambo mbalala litwenda Museveni ne mutamuwa akalulu ne mulowooza nti abaagala nnyo. Mu kutandika olutalo lw'ekiyeekera olw'omu gy'ekinaana omusajja ayagala ku stage ng'ambalala nga gy'ayagala okusimbula gye ng'atugumbula abantu b'embala ne bagamba ffe tetwagala. Ne mutakomaawo ne muwandiikira Obwakabaka bwa Buganda however much tebwaliwo ebiseera ebyo ne mwafubako kye mwafubako ne mumagamba ti omusajja si Munyankole Munyarwanda ffene waffe tetumumanyi. Mu 1979 bwe baali bajja Amini mu buyinza ku bantu be yatugumbula n'abasuulanga mu Muggalwizi nga abatunze n'ebiti bonna tebaali Baganda era mwalimu n'abammwe ku ttaka eringi lye balina mu mbalala omwo mwonna mu Western Uganda lingi libbe bubbe. Mulowooza nti abaagala nnyo temukenako ku makya ne mukyebuuza lwaki afulontinga nnyo abaana bammwe ku bikolobero bakole ebikolobero mmwe mukyayibwe. Bw'abanga asobola okututugumbula ffene abali mu Buganda n'atutta n'atwala ettaka lyaffe n'akola kimu nga ffe twasobola n'okumwaniza because naffe bo tetwali twamukoowa olw'ebikolobero bye yali yatukola kati olumwe abaamugoba. Obadde okimanyi nti UPC ng'oggyeko mu Northern Uganda awantu gye yali esinga okubeera n'obuwagizi obungi bwali mu Western Uganda ng'era n'Obote mu kudda mu Uganda gye yayitira. Namulowooza nti abaagala nnyo. Manyi mwayiga ne tulya mu kintu. Gye byo bye mbagamba mubiwulira oba muli mu twatemba za global za Swift za digital bye mulimu. Bye mbagamba mubiteeke mu bwongo.
tayina Museveni kitundu kya Uganda kyayagala. Uganda yonna Museveni ffenna tatwagala. Asobola okubateekawo n'abafronti nga mukola abantu ebibi bo basigaze erinnya eddungi nti sibe babikoze nti mmwe mubikoze. Ebyo nabyo byetaagamu ssebo calculation n'otegeera. Mwate abawalana nnyo n'okusinga ffe. Kuba mmwe mu mbeera yonna nti mwatuuka n'akaseera ng'abantu abava ewaabwe e Rwanda mmwe ewammwe Mbalala oba mu Western Uganda nyongera obategeeza nti ekinene nnyo kye mwabawa babakolerayo gundi. Refugee camp fono mu Buganda tebagirina bajjanga ne tubasenza naye batusso tumalawo batubbyeko ettako tumalawo. Mulowooza nti tabijjukira batabimanyi. Mwe babawo okubeera ba DPC ba LPC abaduumizi b'amagye n'abasembeza nnyo ne mulowooza nti abaagala nnyo. Naye abo abafrontinga kukola bikyamu abantu babakyawe ngera kye musinza okugobolola. Buli muntu ava Mbalala balowooza nti ali bulungi. Muntu ava mu Western Uganda yishingira oba balowooza ali bulungi. Abava e Kabaala Bakiga balowooza abantu muli bulungi. Naye muli bubi. Okitegeera ekintu ekyo. So mubeere abantu abaggufu mu bwongo mugaane kukola bintu ebikyamu ku bannayuganda mwe nga mulowooza nti abasiteejingayo abaagala.